Ebbanga liise ng'ekitongole ky'ebyamakomera kirumiriza ng'ettaka okutudde eddwaliro lya Muhokya Health Center 3 mu disitulikiti Kasese bwe liri eryabwe kyokka nga abakulembeze mu disitulikiti kino baludde nga bakiwakanya. Embeera erabika nga yeyongedde okusajjuka oluvannyuma lw'egimu ku miti ku ttaka lino okutemebwa bagambibwa okuba b'ekitongole ky'amakomera basobole okubaako bye bakolera ku ttaka lino. Ekyetedde ssentebe wa disitulikiti Kasese Bigogo okutegeeza nga bamakomera baagala okukozesa olukujjukujju okutwala ettaka ly'eddwaliro. I have attended a district security committee where it has been agreed that prisons, Uganda Prisons Service should show evidence of ownership of this land, or else they stay their claim. But now you can see unilaterally how somebody comes and cuts down the trees. Ssentebe wa LC yokutaano yeggatiddwako ssentebe w'eggombolola y'e Muhokya Kasese ne bategeeza nga bagenda okuluma n'ogwengulu okulaba ng'ettaka ly'eddwaliro teritwalibwa. Instead of taking any step, any advice from the RDC and other stakeholders, he comes with this arrogance. I think this is too much to the people of Muhokya sub-county. I am going to mobilize, and I am sounding a warning. I will mobilize the ttaka of Kasese to come and rescue this land, because this land has plans. You can see there is a health unit here. We as a district local government and together with central government are planning to do a hospital here because of the strategic location of this health unit. Akulira eddwaliro lino Wilson Ngerese agamba nti emiti egitemeddwa gyasimbibwa abantu ba mu kitundu okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. We took a lot of time, this area being a semi-arid and it is very dry. We deployed a lot of water, a lot of energy to make them. They are now over 15 years, but they have been destroyed in one day. Omwogezi w'ebyamakomera Frank Baine ategeeza nti ettaka eryogerwako liri 38 nga lya kitongole ky'ebyamakomera. Era wenjogerera enteekateeka ziri zigenda mu maaso kuba nti tugenda kuzimbawo ekkomera kubanga tumaliriza bino ebitundu ebirala. Kati olwatandise okuba nti tulongoosa ate abakulembeze bamu ku bakulembeze ba district bwe tutandika kukuba ki olwali. Ono agamba nti singa banalemesebwa okulakulanya ettaka lyabwe bajja kweyongerayo mu mbuga z'amateeka bateekeyo okwemulugunya kwabwe. Wera enteesaganya kyemanyi enteesaganya kyemanyi zijja kugenda mu maaso bwe tunaaba nga tulemereddwa tujja kugenda mu kkooti esalewo. Naye ng'ekituufu kiri nti Muhokya lyali kkomera era n'ettaka lya Muhokya likyali ttaka lyaki lya kkomera.